okyalaba okwanjula n'embaga. Kakati nawe buli omwaka ata akamuni kakati mukogenda liisa Elizabeth naye nga bwakuliisa Dennis wetegereze bulungi enkya bino bye tugenda elunaku lwankya koppa wano byogenda okukola njagala mwisiŋŋanye emikono buli omu aliise munne ano nabo batudde naawe liiso oli mu momenti y'emu awo faabe waffe tukube kaluulu Dennis tagayamira bumizi yamu oliise ku taata jamusho bannange nawe kati muliiseeko Elizabeth ng'omwana taata nkola ya Dennis yogaya sinyo naye taata naye amaddu gamuli engalabe wange abakola ku keeki abasavinga nga tebaliiwo kyokka tulaba tennatandika wadde eno saidi eyaffe tennaba mulekedde omuko ate wano wabaddewo abaana ab'obuwala abazze ne batubuuzaako tebaguze plooti ebuloba abasawo mwabadde abasawo mujje muyambe ku kusavinga keeki biri byammwe ffe abe wange engalo akaluulu ndaba oba siraba obwana Dennis yakikola taata eyo nteekateeka ya Dennis omuko ne Dennis omuko kati bakwagala kale oba temwera kasita ebigamba bali bannange engalo kati omuko Dennis yabuuza Sekiranda nti ateeza amafuta ulira taata ekyagambye kagenda wandiika ekyeke agikwase Dennis mutidde ate nayogererako naye nga agenda giteekako olumu ogunaddako nze gwawe ate no Sekiranda mugezi yawasiza eno ewala akimanyi naye wasa omukazi okumpi osula Dennis kubamu ekisumulu
Kikula ku mwana wa ddadi anna Dennis mukwateko mu mpola tomukutula Sweetheart Dennis nikuwa ekirabo kino kano nga nkusimirira kaddemu apo amenvu na bisikuiti ogire nga olyako mpolampola paka ku lunaku luli lwendituuka bwalwogera noyinza olowooza oba lwaddi lwanca wamupanga bebiris neyaza nyo ekirabo kyompadde kusuubiza nakulinda nakukwagala komaawo ebigambo birina byajajasekaka wabaddewo obubaka omuko bwayagala otuusa nga yebaza abasala bridals okukola ku mulimu gw'okutereza omugole ebirala kabyongereko nange nebaza nnyo buli muntu yenna atafa obudde bwe okujja okubeera okuwamu ninaze ng'agenda ku kufumba omutukuvu nga era tukingale kino tukingale era tukingale era tukingale kino tukingale era tukingale You have been far away. The witness no matter what. Mukwano kama ti programu yaffe bwekyo bwerina okubeera nga atewedde tujja kuba nga tetuddingana olw'Essande olujja wabula nga osobola n'okulaba repeat yaffe ebeerawo buli lwa Monday essaawa 3 mpaka 5 kugamba nti munanga akaloozi kaffe olunaku olwaleero nalabye abantu ab'enjawulo nga bagamba omukyalo ono abeera atya nga mbeerera kisoboka tutya alabika alimba nyongera kugamba nti omukyalo ono talimba era buli kimu yakiŋŋambye nkugamba nti nawe kisoboka okubeera embeerera nga okola ki paka ku lunaku olw'okufumbirwa tekisaana kubeera ng'otuuka okufumbirwa nga bakuwagulako dda ebiwagu n'ekikolokomba nga bakitwala okitegeera omwana ow'obuwala osobola okwekuuma buli lwe weekuuma mukama addamu essaala yo olaba mukama bwe yazzeemu essaala ya Elizabeth Nalukwago omwana ow'enkima n'afuna omusajja bannange naye bwe weekuuma abasajja baagala abantu abeekuuma mugenda ne weebuuza ne mugaba bannange abawala botulaga ku TV bo bakikola batya beekuuma naye weekuume bwe kiba kisoboka nga embeerera yo tebannaba kugitwala tuyambe tokkiriza obeere ng'oli mbeerera abazadde bafunamu n'omusajja amagira ddala nti omuntu ono ddala ntutte omuntu ampeeseza ekitiibwa nga tatutte ebigambo nemyokwogera banaye munsasire naye kasita mubitegedde naye beera gwa mwana omuwala akyasoma omuzadde ali eyo omwana wo mugambe asobola naye okufumbirwa nga mbeerera ng'omukyala Elizabeth bwakitukoze nasobola okubeera ng'aleeta omwami ate nga mbeerera kintu kya kitiibwa nnyo era abazadde bafunira ddala ebirabo bingi ng'era bwe walabye nyongera okugamba bampita Sharita mazima manvu nkoledde waneno ku Royal Lakeview Gardens ku Lwannabunya wano mu Rubaga era osobola okukolerawo embagayo ne bupatepate obulala n'ebisulo webiri ebirungi nawe ayagala okuwumulawumulamu webiri balina buli kika kya buli mmere bampita Sharita mazima wanvu era nga nkolera ku Delta TV Sharita's Bridal World yeyankozeko akaviri ne makeup tusomesa abaana ebyenviri tutandikira ku mitwalo 10 tulina day ne boarding Njovu Estate Developers bakkiriza ettaka ne bakuguza ettaka ku kibanja mpola ate nga balina n'essomero erya Njovu Junior School Enasa na Wamala banafa ba Interior Center Enatete bosobola okubeera ng'ogula ebye mu nnyumba byonna babirina wabula nkola n'abantu ab'enjawulo bambi era nga munnange mukwano gwaffe Shafik Walulya oba Shafik Wonders tugamba nti happy birthday myaka teyagitugambye naye tetulina kyakukola katugisirikire kuba munnaye abantu abamu tebaagala bategeera nti bantu bakulu Shafik Wonders, a very happy birthday to you. Thank you for kubeera ringi ne waka omulungi. Bye bye. Yeah.
bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo